okwanjula n'embaga kukutuusibwako. Now have more for less. GoTV Plus, GoTV Value, and GoTV Lite in 3 options. Now at a reduced price. GoTV. Live it, love it. The City Bridals Kukamukamu Plaza. Zenyini zolaba mukwano kubeera ozitaze osobola kubeera ng'ozisanga ku dduuka limu lyokka wali mu Uganda Kato Sale Center. Kato Sale Center ali ku Skylight Shopping Arcade. Ayina engatte ennungi, engatte ziri simple, engatte z'abagole, engatte ez'abaserebu. Kato Sale Center bali kubeera ng'ompa engatte ennungi. Ale ngamba kigenda ku City Bridals akwe gowns ne changing dresses Kamukamu Plaza enamba y'essimu kwereyo mukubirirewo. Sharita Hair Clinic okubira Sharita yennyini enamba y'essimu oginna n'obookinga n'okolebako saluni ey'omulembe ng'omukyalo n'ogwe tugenda okulaga boyakoze atela nenkugamba nti mukwano bobera tana kufuna decoder ya GoTV simanchi chicholiko oyagala kubeera ngate ofuna channels ezenjawulo oyagala kubeera ngo ina decoder tavavako oyagala kubeera nga decoder nga sente zayo zasasula buli mwezi ntono naye ngofuna kinene ngekifaananyi kirikiriya ekyokwanukulo kifunye ye GoTV. GoTV yakakasibwa era buli agina teyejusa Delta TV kogisanga ne channels endala zeweetaaga nawe omwami yagala omupiira GoTV is the answer. GoTV, live it, love it. Ladies and gentlemen, allow me to introduce the very beautiful bride. Gwotunulira, no mutunulira nga olaba talina we yakyama ye mwana muwala Joel Yanaba Wesi era nga yabizudde ye mwami we Mukasa Steven yaga olunaku lwe nasooka otunulira Joel namutunene nga Mukama atonda abantu nga ye mwana muwala obulungi bwaliko ng'omutunulira amazzi nga gatukula n'onga mutunulira bwe gati n'ogalembeka mu baafu nomala n'oganyo nga tegayina kye gabadde kubanga bannanga atukula. Joel yawalungi ayina emimwa emirungi byonna okwanjira kwabadde mu maka ga taata we gwe bayita Muhammad oba Haji Muhammad Nseri Komawa. Mukolo gwatandise na dua olwo Joel yanayambala gomesi tano josikirabangako omwami we yamutaddemu ssente yakyusiza emirundi 5 omwami naye bwe yazze si yabeere Bulaaya n'alyoka n'asitula buli kirabo ekya class anti ensaa zitambula mu butamuzi bwati yabishopingayo ng'abishopingira omuntu ogwo Joel yanyumye akati n'onkunyumiza ki Joel bwe yabadde ng'afuluma oba yagamba DJ oba yabadde bubezi surprise ng'obuyimba buli kayimba ke bamukubira nga kanyuma naye nayagadde engeri obwedda gyasanyukira buli kayimba basse ne bamukubira bannange kali batenya gamba nkaagalaako bamala ne bakuba sibocha mama nyamako nako nkaagala tebyansala ako nako nkaagala ayina engeri obwedda gyeyanirizamu buli kayimba. Joel wanyumidde omukolo gwo leka nkulage love okufiitinga okweyagala okukwatagana okwabadde mukolo gwa Joe ne Stephen. Kumukolo gwaffe guno gwokubiri tugenda kutunuulira obulungi obw'enjawulo obuli special obuli ku mwana muwala Joel Yanaba Wesi era bw'atya kimanyi ndi saluni yokekolako obulungi bwe ne buvaayo ye Sharita Hair Clinic era bw'atyo twabadde bwennyo okusobola okukola ku mugole asobola okuvaayo ku lunaku lwe nga ddala kyekyo nga tuzzeeko mu ndeera gye tulaba engoye ez'ebbeeyi ez'omuwendo amatiri bonna Joe byagenda okwambala anti omwami we yabimujjira kuva bweru. Gomesi ziri 5 buli kimu nga buli lwagenda okikyusa kigenda kubeera kyanjawulo. Yo ebweru twaffe decoration naye yabadde mulungi nga Joeria alina omukono gw'enjawulo eri shouting colors bwetyo yabaddemu orange, white yabadde birabika obulungi. Omukolo gwonna okutambula obulungi Katonda talina kwerabirwa bwe batyo omukolo guno gwabadde mu maka ga Haji Muhammadu
katandise na dduwa wamu n'okusaala. Sami Allahu liman hamid. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. I'll never ever let you down. Count on me. Yo cake Joe yalonze ya mmere enganda nakakasa omwami Mukasa Steven nti kyeyakoze kituufu okumuwasa kubanga amanyi okufumba emmere yaffe enganda ye cake. Enteekateeka y'omukolo guno yabadde yanjawulo nti abantu tebeeboye nga bako tebannatuuka anti kwabaddeko abazinyi abamazina gafa ag'ekinnansi bano nno bettanirwa nnyo ku mikolo bwe giti babeesabeesa. Mukane bali kwera ngolaba Delta TV omugolo omwami ekisooka ddala okulaga nti n'omuntu abantu be bantu abamwerekeddeko buli omu yagambye nze sinza butagenda ku mukolo gwa Mukasa ng'atwala Nalulungi we bw'atyo naye n'abaleeta era omugolo omwami bw'omutunulira ayimidde ne best man we yeetegese bulungi ayina enninnya gye yeesaze wansi awo. Mukolo we gwetegekera si byakyannusemu bulungi nnyo oli otya siri bubi okuba bufaananyi ki kati nga ntudde wali ng'olaba kwani ku Nalulungi wange y'omuyita erya Nalulungi kibebi Kibebi. muyita bebi wange. omukolo ogutambudde gutya sofa nga bw'omanyi enteekateeka era zitambudde si bubi wadde wabaawo ebigwa bigize ebikyankalanya kulasi naye nga bitambudde bulungi. ekikoze ekyokubeera ng'olina abantu abangi bwe bati owaayi nange nagezezaako abantu n'abamu okubasosola ne sibagamba naye neewuunyiza nga wetukuŋŋaanira nga bansooseewo ne kubuko bansoose okutuuka. ogenera buli omu ng'omumanyi buli omu nga mumanyi nga bannange nnyo nnyini ddala abamu nakula nabo ku kyalo nga bakazi bakulu ba ku kyalo bonna bazze omukama wa buyinza. obubaka bw'omugamba bebiwo omukyalo oyo muyita erinnya olutandika omugayo okugamba bebi wange Joeli Yanabawezi nkugamba bino ebigambo ti nkwagala nnyo 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 era nkusuubiza siri kusuulirira ekiseera kyonna tuli bafena omukama nga ye mubeezi ennyabo muweereza akayimba aka Rema ne Chris Evans Linda ako alindeko agumiikirize mbangenze kuwatanya banjiya ngataka akayimba kakiggwa leero kanyumira nnyo aka Bobi Wine kigwe nalo ate tunaddaawo mpozi nze kyenjagala obagamba nti bakuuma obwesigwa ne communication mu maka ebeera nkulu nnyo buli kimu banaki kubanga bakommunikatinga tebajja kufuna buzibu bwonna bwonna byembadde mbagamba ebyennyabo ennyabo omukyalo omulungi bamuyita Miriam n'amakula Lukenge walugave amina kati baleke ate mweyongereyo kale nnyo tubaagaliza olunaku olulungi mwebale n'okujja nungi mwebale okujja nalo kale mukono tuva ku Delta TV tukole okuva edda nedda amaka g'Abaganda gabanga n'empisa bwe tutyo tuli mu mukono ku kyalo Namaliiri era empisa zaffe tezeerabirwa. Empisa ekisookera ddala mu Buganda kwe kubuuza omuntu takyamawaka ne tutamubuuza ekyo tukikkiriza era ensonga lwaki tukisitula nnyo ku mikolo gy'okwanjula ensonga lwaki abaana bawaka omuli abawala awala ensonga abalenzi abalenga ensonga bayitibwa
okusobola okujja okubuuza ku bagenyi. Muno mwabaddemu n'aba Nigeria. Katulabe emigogo gino. Labidi saudi ya kusatu ubalanye ubalaba obuda ali ya kambela abange ngalezewa wecha kalime ulira tokutulira abana gwe kubawo kale tukakkane empisa yaffe ng'abazzukulu bagabunga gugambi kale buli muntu akwase gwakugwaliranye omukwateko ne mu ngalo abo nobagamba nti mukwateko muwaleddi watume njagala beefaananyize nga basabiriza okukomeeza wekati kaliwo kabukanga komando tunaabiraba akameeza we kali omuntu oyinza omusibula emirundi nga 10 mama abaana ngenze kati waliwo okwewola n'olya looni mbakwateko abaana bave wansi bambi ebintu byetamu akajanja mukadde wange w'ebyuma atusiibule abasiibudde dabidi sawundi zaye bano abaana bange abange tukwe mu ngalo nga twaniriza bannaffe mukadde wange nsaba pita mugwe katono Tumanyi Buganda vaawo tunawuliziganya akasasa sayini zajja opeke opekete 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 igwa ema asna iso papa opekete papa wanji azira no your son from Nigeria papa when I went to Nigeria papa I got friends and papa they go sing in Nigeria they got friends abayenjeje bana bakibagamba gamba nti sente ziyigiriza abantu ennimi papa wanji they belong to the Intake clan papa etata wanji they belong to the Intake clan from Nigeria they belong to the Intake clan okay from Nigeria our sister Chino sister Chanungereza papa wanji imese from Nigeria papa
From Nigeria. Papa, Chipo. From Nigeria. Papa, when I went to Nigeria, they give me your name. They gave me your name. Chikuchikula. They give me your name, Chikuchikula. From Nigeria. Papa, I still remember some Luganda. I'm put on Uganda and I was a Luganda. Baluiga we batyo sikizibu tusanyuse kulaba konyo sebo naffe tusanyuse nnyo balaba tusanyuse n'abanyonyabo naffe bwe tutyo bela de sebo nyabo era dejo mukulike ya makubo bwe tutyo mupeke ejikumeme kibako baba Akaseera kasenga nga katuuse omwogezi akozesa obukodyo bwonna okusikiriza taata amukkirize bambi aleete senga anti senga yataasa abako bwe batya akozesa ebigambo eby'enjawulo era ne taata teyabadde mubi n'amukkiriza okuleeta senga. Ku ludda lw'abazadde ogenda kusangayo omukulu nga mweru muzungu ensonga eyo olimanya nti weewoze otereeranga mukadde wange n'obwomba enfubonye nga mpanjagane mwoyo mutuukirivu nyina katonda wa katonda ebikya amalyanjabo ne muggulu halla tuyambe sengajje naye omutunonere nsaba tusaba otyo mukama katonda nanyini eggulu n'ensi twagala omukulu gatusanze mu ntebe mwoyo amukkeko atuleetere senga laba mwoyo gwa kajali alibeera n'ekisa kingi nnyo talikaŋŋantiramu mukama atusaasire nga sengajja kakati bwe kibanga bwe kityo sijja kumala biseera nga bano ab'ebuduuda abantu bafa ne babaziika mu ttaka ate bo ne babaziikula bwojja nti bagenda baziika mu buwunga kale bwe kibanga bwe kityo kabakuleetera kyabiri babiri kayobya oyo yankomeezero mu mugongo atajje abitebye abange engalo mwana wa taata nsanyusa okulaba nsonyiwa okuyita kapaalo nti ate komawo ate emikolo gyakava wano wiiki ewedde kyomukisomwente gyafaanana gino ebyo tebifaanana abantu abo baze beesunga nti bakumanyire nabo bamanyi bulungi ekyamazima obamanyi nga n'abalayini ku mmere kwe bali tandwala kulayini ama abantu bamanyi engalo waleberamu olunabudde osaagasaaga nnyo okuddamu omulundi gumu abantu abo ekyamazima ddala bamanyi kakasa ensi otyo sijja kumala biseera ngaasirikira enkoko ebinyeebwa ng'ate n'ebisa ebibojja mwana wa taata abantu abo bonna obamanyi obalina mu gosingamu okumanya oyinza okumundaga anti yenze kale engalo ziriwa neyanza ege bwekibanga bwe kiri bwe kityo tukole bwe tuti musooke mukkakkane mutuule otyo mwana wa taata enkuba yimiridde bweti abantu abo olumujjayo ogenda mutwala butereevu mu nnyumba Ana
Alina